Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero nze nammwe abalwadde ba siriimu egadde mbabulire ku ddagala eryo erigenda obbayamba okubeera nga mwongera omubiri amaanyi. Kye njagadde obbabulira olwaleero baleetedde enva zino tuziyita obutiko obubaala. Obutiko obubaala buno buteekebwa mu binyeebwa ate era osobola n'obufumba ng'enva bwokka bwokka. Bulungi nnyo, buwooma, kisinziira ng'oyagala kubufumba otya. N'olwekyo abalwadde b'obulwadde obwo bwe njogeddeko njagadde mbabulire katiko kano kalungi nnyo. Osobola okubeera ng'okalyako kagenda kukuyamba mu mubiri gwo. Akatiko k'oteekeddwa okubeera ng'olyako ke katiko ke tuyita akatiko akabaala. Beera ng'okafuna. Kyandibadde kikulu nnyo n'omanya nti mu wiiki akatiko ako kalyamu ennaku 3. N'omanya nti ennaku 3 ndya katiko ku kyemisana n'ekyeggulo. Osobola okubeerako n'enva ebbali wano naye nako n'okateekawo. Ate akatiko kano olina kuwuuta kasupu kano ke kagenda okukuyamba. Kasupu k'akatiko kulu nnyo obeere ng'okawuutako ng'omulwadde bw'obulwadde obwo bwe njogeddeko waggulu awo. Kateeke mu ssefuliya, olina kafumba nga kabboyiro. Mpuliriza bulungi. Akatiko akagenda okukuyamba mu nfumba gy'olina okukafumbamu, kafumbe mu nfumba ya bboyiro. Kalongoose bulungi, okozeeko bulungi, kateeke mu kaseffuliya, teekamu otuzzi. Osobola okusayirasayiramu ennyaanya zokka ziba zimala. Sayiramu ennyaanya entono, teeka ku kyoto tokosa. Kaleke katokotere ddala bulungi. Teekamu otuzzi nga tuwerako. Kati otuzzi tuno tuteeke ku ssowaani, beera ng'otuwuutako. Osobola okubeera nga kasupu okawuutako ku kyemisana ate era n'okawuutako ne wano ekyeggulo. Kijja kuyamba omubiri gwo ogwongera amaanyi. Abasirikale bano bagenda kufuna amaanyi, abasirikale b'omubiri, singa olumbibwa obulwadde obulala bwonna bujja kuba tebukukosa. Kikulu nnyo tunuulira akatiko ako, beera ng'okawuutako nga kabboyiro, beera ng'okawuutako, beera ng'olya oba ng'onywa ebyo ebigenda okuyamba omubiri gwo ogwongera amaanyi. Abasirikale babeere bambavu. N'olwekyo akatiko ako ke kamu ku ddagala erijja okuyamba ku nsonga eyo. Beera ng'okeemanyiiza, beera ng'owuuta ku supu waako, kajja kuyamba gwe mulwadde wa siriimu. Akatiko akabaala kalungi nnyo. Njagadde mbeere nga nkibabuulira. Nja kuba mbabuulirayo kimu ku kimu mpola mpola ebiyamba emibiri gyammwe gibeere n'amaanyi. Ate era ne kye njagala okusembyayo kikulu nnyo empeke ezo okubeera ng'ozimira. Tova ku mpeke. N'olwekyo bw'otandika eddagala beera ku ddagala, tova ku ddagala. Ojja kubeererawo ddala emyaka gyonna Katonda gye yakuteekerateekera. N'olwekyo mugezeeko okubeera nga mukozesa ebyo ebigenda okuyamba emibiri gyammwe. Kyenjagadde okubeera nga mbabuulira. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Mubeere bulungi, mweraba.